Mwami Kyagulanyi ayogera bye baagala wulira. Kyovula abamwagala. Era n'akeera ku makya n'ayogera bye bataagala. Bajja mukyukira. Tolaba nteekateeka yonna gy'ayina ng'esobola okuggyako jjajja. Tagirina. Lwaki? Nti mwami Mr. His Excellency Bobi Wine ayina obukyayi bungi. Approach eyo gy'aleeta abasajja bano balidde almost institution zonna ez'eggwanga. Buli wamu weebali. Balina buli kimu. Nkugambe balina military power. Mu military be baliyo. Balina economic power. Buli kimu bakirina, balina ssente. Okitegeera? They are politically enriched. They are politically rich. Kati tosobola kubalwana na bigambo. Tosobola kubalwana ng'obavuma. Tosobola kubalwana nga oyina kubaza nyamuzanyo gwa politics. Toleetamu emotions. This is politics. You should use your mind than emotions. Towemula, tovuma. Don't go personal. Attack ideas. Tawemulanga ko wali omulabeko katuti nga wemula. Abavumye. Videos nzirete. Luli yavuma CDF. Kitabani kyambe na ebyo bintu biretera abantu okukucha. I have a vision for this country. I have a liberal mind. I can accept people the way they are. I have special interpersonal skills. This is a calling. I have a calling on my life. Again, okulembere gwanga lino. Yes, this is my calling. Naye kati bali buli omu oli averi waliwo by election nagenda najja kuwa MP ngabade tabiri namu abadde mu music we naga na wano nkisobola ngamba linda ko sinsobola uli kuba president inti toina calling naye wesanze nga kyekiriwo amasanyalaze gabaawo era buli generation ina generation ekyo kituufu nze sinakigaanako inti abantu abasanze bakooye omulembe mu mulembe guno bakooye inti singa mwami Kyagulanyi teyajja ne obaawo omuntu ajja ng'ayogera ebigambo ebiri direct eri mwami Museveni ng'akuba mwami Museveni era bandibadde bamwagala kuba bo baba bakooye regime mwami Kyagulanyi ayogera bye baagala wulira kyovula abamwagala era n'akeera ku makya n'ayogera bye bataagala bajja mukyukira ggwanga lyo buli muntu alina okugenda mu military training protecting integrity of the country naye gwe omanye emundu gwe omanyi okukwata AK-47 wenjikuwa nosobola ogijjamu essasi tolaba naye article 17 egamba ete yeggwanga sooka ompe kubasa yangono mulage inti nze buli kimu nkikoze sebo buli kimu nkikoze ondaba sebo nali kyankwanze nga ndi mu military training ondaba nali nga nkola sebo certificate zizino zonna natambudde nazo siri muntu wa bulijjo zonna buli kimu mu ggwanga muno nkikoze nze mmaze obudde bungi nga neeteekateeka okulembera eggwanga lino ddala okubeera nga nvuma abakulembeze abaliwo sebo mukama wange article 17 ya constitution manyi wegamba okimanyi nti constitution etugamba you have a right for every citizen of the country to undergo military training to protect the territorial integrity of the country inti bannansi balina obuvunaanyizibwa n'eddembe lyabwe ogenda okukola military training bakwate mundu bayigewe bakube mundu inti ekiseera kyonna nga eggwanga lirumbiddwa basobola okukwata mundu ne bataasa eggwanga lyabwe kati tulina abantu nga mmwe tosobola kukwata ladde mundu tosobola tomanyi na ekeo bagisave wenjogera ku safe tomanyi magazini bagiteekamu batya toyina kyosobola ogambe ogenda kujjako mwami Museveni bamugisaako mundu oba kalulu anti kati constitution egamba nti abantu ekintu kiba kiganye nga option esigazaawo kwate mundu constitution ekyogera article oyagala article njikotingire yogera nti akaluwe kagana mundu nze mukama wange ngenda kukotingira articles ngenda kukotingira articles mpesi mu yange njagala osachinge nawe kanyinto manyi research wendi wano gwengamba nti article bwete mu constitution yegamba nti mu Uganda akaluwe kagana emundu kabe bajjeko obuyinza pa article kanji kunonyeze wano njikuwe sebo wanga zikimanyi akaluka obuyinza bukyuka butya mu Uganda mbwembere mu yaino bukyusa mu kalulu oluvanyuma lw'emyaka 5 bava mu kalulu awangudde n'akwata obuyinza nedda si kyekyo kyokka sebo nedda sebo kati constitution of Uganda
Gwengamba bugambi article. Ngenda jikuwa kakana. Bantu ba Katonda mbalamusizako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Lukwata asangibwa eKyaggwe e Mukono. Kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka, ensonga z'omukwano, obufumbo buganye, ezadde eriganye, oli mitala w'amayanja, empapula zaabula, okutereeza lubaale wa kika aganye, balongo be bakuluma, oliko eddogo jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo. Aneetaaze nsangibwa Kyaggwe e Mukono oba yita ku nnamba z'essimu zino wammanga 075000411 oba 078010046 ni ku WhatsApp kweri totya lugendo nga tonnalutambula. Kale wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero kubuuza ko nti osiibye otya afunye okusomozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asobola tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nina Mr. President David William Magezi. Yesebo. Tugenda kwogera naye ebigambo. Obudde obusinga abayizi bwe bamaliriza nga university kati nga ggwe. Yesebo. Bagamba sooka ajje ku kyalo waffe. Yesebo. Abeere kansala. Agende ku leso y'okutaano. Omwete kuba MP. Naye olwaleero gugamba nti nedda. Njagala bwa president bwa Uganda. Era nkakasa nsobola okutula mu ntebe. Sooka obuuza abantu tutandika okwogera ebigambo. Seba abatulaba mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ne kusaidia fa basiraamu assalamu alaikum. Amanya agange nze David William Magezi ndi musajja muganda neddira nkima kabiro ka mukukulu mbarasenye nkutu ly'ennyama mbalamusizaako era mwe balukumpuliriza ne baza n'omukulu ono okunkyaza ku mukutu guno okwogerako nammwe n'okuleeta endowooza yange nammwe okumanya lwaki nvuddeyo okwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga ssebo. Obukulembeze bwa Uganda. Yes ssebo. President Museveni ndowooza ggwe obeera mu kategori gy'asooka. Yesebo. Fellow Ugandans especially abazzukulu. Yesebo. Muna Uganda abuuza lwaki oyagadde entebe ennene eno. Yesebo. To muna Uganda gwe njagala otegeere nti obukulembeze tebudeterminingibwa myaka. Kiri wano mu Uganda we tulowooza nti abazeeyi be balina okukulembera. Kiri wano mu Uganda we tulowooza nti omuntu olina okuva eri wansi kuba chairman kuba abavubuka ojje ng'okula ogende okutuuka eno waggulu ng'oli muzeeyi. Baba kuteseti singa omuntu. Ani agambye ng'ani ateekateeka ababadde obakimanyi nti abaludde mu bukulembeze be babbye eggwanga lino okubula oddimalawo. Onfuna? Nkufuna. Nti tuyineeyo endowooza etulowoozesa nti bazeeyi balina okukulembera. Ekyo kintu ekitatuve mu bwongo. Dawudi Katonda we yamufukaako amafuta okukulembera. Mu familia Jesse wali abantu abaana bangi abali bamusinga amaanyi ekiwago n'experience n'obuvumu. Mu Bwakabaka obwo bwalimu abantu abali basobola okusikira Sawulo. Ne lwaki? Nti Katonda ajja omuntu eri gwe mutasuubira n'amutuuza n'abalangira n'amuleetera okukulembera amawanga. Njagala nkikubuulire nti tekiri all about myaka, kiri all about kwagala bantu. Amini Dada Sebo His Excellency Amini Dada aliko chairman w'ekyalo. Oyinza okuŋŋamba yali CDF yawamba eggwanga lino n'ali kulembera emyaka 7 byakola tetubimanyi nti endowooza eyo mpaka nga bannayuganda tujejjeemu erowooza nti omuvubuka tasobola kwataga nga waliwo amawanga agafugibwa abaana abato ab'emyaka emivubuka naye nga balina amagezi nga balina construction eyo gye baagala nga balina embeera gye baagala okulemberamu nga balina engeri gye baagala okulemberamu eggwanga lyabwe ate ebintu ne bikola. Omuntu abairako ne byayagala naye systems policies ze zikulembera eggwanga nti gwojja naye system eyo ebeerawo nga ekuwa obuyinza oyina ekkomo wookoma obuyinza bwo bwe bukoma nti nawe kyoyagala oteeka ku ggwanga okiteekako naye nga tolina kyojjako. Okitegedde ssebo? Kati nze sagala bannayuganda bagambe nti ndi muvubuka nsisobola kulembera ggwanga sirina expertise. Where was it written? What does the Constitution of Uganda say? Lwaki tukwata ebintu ebitaliiwo ebizo tuzita peremptory talks imponderables ebintu ebitagasa ebintu ebitalina makulu ebitalina grounds twogera bwogezi tebulina we kivaamu gwe n'okireeta mwe waliwo eng'ombe negamba kati mulabye nze siri muntu wa bulijjo nzize. I'm not an everyday person. Look at me. Do you think I'm an everyday person? You're joking.
Abaana njagala bategeere nti mmaze okusoma. Inzize kukulembera gwanga. Daudi taberangako chairman wa kyalo. Mu Bible tera we kigambira. Yali musiko ngarunda, ngatta amarubu, ngatta empologoma. Nze empologoma n'amarubu ngasse. Wotunulira wotwakinga isole yange mbaddeko chairman webyo kulonde Makerere, mbaddeko gyara siku mutindo gwa fakalute, mbaddeko kosirida ku mutindo gwa kirasi. Mu secondary mbaddeko general secretary, general prefect, mbaddeko ebitu bingi nze bikulembera. Kati gega marubu genzi zenzita, ngantegeera abantu, interpersonal skills, leadership and governance, mindset change, interpersonal skills, buli kimu okitegeera n'omanya engeri gy'ohandolingamu. Makerere n'ensoma kibayita industrial psychology. Netegera abantu babata mu third year ne majoring mu leadership and governance. Do you think I'm an everyday person? Do you think I can stand before the cameras of this country, before the media of this country, just nengama nti banange njagala kulembera gwanga lino hene haure? Who told you? Such about me, I'm not an everyday person. Nize William Nze. Our project nga bakatumba oye. Katumba yamanyi. Yayina omulembe gwe yaleeta ogwabavubuka abasagirira. Na guli presenting obulwa emitwalo ebiri mu bwe yafuna. Tekola na kota ya Uganda. Era be babasagirira. Ne waliwo abavubuka abalina amagezi, abavubuka abategeera, abavubuka abasomye. Nze benzizo okuli presentinga. Dine gwanga lino kulembera aba intellectual siba foot soldier. I have come to groom leaders, not followers. Abantu abategeera kiki ekyokukola ne babaako kibateeka ku gwanga lyabwe. Ogambe gwanga lino kulemberwa aba intellectuals siba foot soldier. Siba foot soldier. Not everyone is called to lead. Waliwo abalina okuba nga bakulemberwa. Si buli omuntu ogenda muwa obukulembeze akulembere. Nedda waliwo abatondebwa okukulembera n'okulemberwa. Sebo. Si buli omuntu mukulembeze. Waliwo abantu abatafayo n'osanga omuntu nga ye teyefiirayo. N'asanga pipe ye yabise talina patriotism, talina mutima ogwo gwa patriotism. N'asanga ebintu by'eggwanga resources z'eggwanga nga ye teyefiirayo. Accident eguddawo n'ayitawo. Asanze omuntu emmotoka yamukubye ekiro n'atatabona kuba simu ka poliisi oba wanti waliwo omuntu gwe batomedde. Abo abantu gye bali nga ye tebimukwatako. Nga yagamba oba abafuga bafuge ffe tebitukwatako. Kasita tulya ne twebaka weebali. Kati abantu abo ojja n'obasigamu obukyayi baba so dangerous. Kyokola nabagambye ku mawulire. Nembagamba nti Muzeeyi Museveni tetugenda kumuvuma buvumi. Era okuvuma tekulina kyekugenda kutugattako. Byonna byakoze ne byakoze Yesu abikoze. Tulina mugamba Mwami Museveni byokoze obikoze. Siganye waliwo byokoze ebitagenze bulungi. Naye wummula tutwale eggwanga lyaffe maaso. Obukyayi tebujjawo obukyayi. Nti ffe abavuganya ne Mwami Museveni tetulina political power, tetulina military power, tetulina economical power. Tuli awo twogeza bigambo, tulina kigambo na constitution. Obwiki Mwami Museveni constitution ye tagitsaamu kitiibwa. Yagamba nti constitution ekole naye just a piece of paper. Nti constitution and constitutionalism are two different things. Don't mix the two of them kademu no much. Nti okubeera ne constitution n'okubeera ne constitutionalism mu Uganda bintu byanjawulo. Constitutionalism is putting the constitution into work, into Otsegera ekole yogera naye yagamba constitution nze nagireeta mu 1995 it was promulgated. Nadi sobola okulembera eggwanga nga terina constitution. Twandibadde tuliwo power. Ayina military power, ayina amagye, ayina sente, ayina influence. Is a demagogic orator. He can speak to you and influence your mind. What sente zayina? Sina sente n'amagezi. N'amagezi. Is an intellectual. He has a liberal mind. He listens. Asobola okuwuliriza n'abako n'ajjamu bye yeetaaga okukola. Okitegeera? Naye kati omuntu ng'ono tulina okumanya engeri gye tumukwatamu. Yes, government yona teri government yali yagadde gijja mu buyinza. Teriiyo ku nsi ya Mukama kuno. Naye ekifuga eggwanga ye constitution. Nti ffenna tweyagaliza. Saba mukulu wano. Olaba nga wooli wano. Oyinza okuba weeyisa nga bwe weeyisa bw'otyo nga tolina wadde 10. Ne bakuweeyo akawumbi bw'oti okwate ku ssente. Abamu bakuba n'abantu MP. N'ogamba ono nga yali talina ssente. Obwavu bwali bumuleetera okweyisa bwe butyo. Naye empisa z'embi yaziyina ne mu bwavu. Just yali talina exposure nga talina wasobola ziragira, talina maanyi. Naye man has given him power. Kati kye njagala okutegeeza nti Mwami Museveni yasobola okufuga eggwanga nga tulina constitution. Yali asobola otuleka nga tuli mu one party. Okitegeera nga tetuzze mu multi-party dispensation. N'agamba tetunatuuka katujja tweyongerayo kuba yali asobola okonvinsinga abantu bano. Naye yakkiriza tulete multi-party dispensation mu 2005.
Nituongera ebibiina ebyo nitutandika okitegeera. Inti abantu ne batandika okwesimbawo. Democracy nitandika omuteeka ku level y'enjawulo eggwanga litandika okula democratically. Naye njagala okugamba nti omuntu weeyongera okuva mu buyinza ebintu bingi bimusobako. Kuba tebyagala kuva mu buyinza, power corrupts. Kyova alaba nkugamba nti the pressure to compromise will always be there. But it is the values as a person they were building and the principles that will determine what you do in your office. Yeah. Inti mwa Museveni waba ino obusobozi obukukonvinsinga gw'osasule osayininge gy'atagenda kuba olonde nga ne waba tomulonze tagenda kujja kukuba. Kiki ekikuleetera okukkiriza nti kikuleetera okusayininga nga tagenda beerayo ku baloti tagenda beerayo ku papa gy'ogenda sayininga woogana agenda kukimayo mu nyumba yo. Kati ekyo kyekirabo ekyenjawulo kyayina kyetwetaaga okukkiriza nti Mwami Museveni yes tukkiriza obiyina byonna nekkiriza owummule eggwanga lyaffe teryetoolera ku ggwe wekka okozeeko ky'okoze we read by Primus Inter Pares nti omuntu ajja n'akulembera yo just first among equals ffenna twenkana me I am an egalitarian I believe in the equalness in the equality of people ffenna tubeere nga tunyumirwa eggwanga lyaffe national cake tujumirwe ffenna ebyobugagga by'eggwanga bye basima mu ttaka tubyenjoyinge nga bannayuganda si ggwe wekka ne famire yo si ggwe wekka n'abantu bo naye buli munnayuganda abeere nga yenyumiriza mu ggwanga lye naye nga tetumuvumye tetumuwemudde tetukoze ekyo eyo approach ey'obukyayi tegenda kujja Mwami Museveni mu buyinza obukyayi tebujjawo obukyayi bugibwawo kwagala tulina okuleetera okwagala Mwami Museveni mu ngeri ey'enjawulo nga tumukwata n'amagezi ag'enjawulo tumugye mu ntebe eyo naye tuba tulowooza tugenda kumuwemula tumusensebule ne famire ye n'abantu be tetugenda kuwangula ate ne bwe munaagamba nti tumuvume tumukole ki tekina kitugenda tuwa. So mwamu study nze yengo omuntu kati nze magezi nze mu sitadi nze mu study iye nsitadi nze nentegera nti mukulu Besigye baali ne Mwami Besigye Mwami Museveni mu nsiko ne balwana ne beerako agreement yabakakasa ne bagenda mu nsiko ne balwana abantu abo baasoma balina professions zaabwe yeah. ne balwana ne bagenda mu nsiko onfuna n'ayawukana naye alemeddwa okumuggyako onfuna Mwami Mugisha muntu babadde ne Besigye ne Mwami Museveni mu nsiko balwanye abaddeko ne CDF bakoze byonna bye bakoze ajagadde okugjako Mwami Museveni amuggyeko Mwami Museveni kale ali myaka 4 lwaki yafuga eggwanga lino tolowooza nti tulina okufuna si banafu abo bantu si banafu nti abo bantu approach yaabwe tebasobola kujjako Mwami Museveni na approach eyo ey'okumuvuma ey'okumugamba Mwami Museveni kino na kino na kino tulina kutuula wansi ne tulenga strategy ne tumanya Mwami Museveni obunafu bwe buliwa omuntu omumanya bunafu bwe ng'omuli kumpi bw'onyatula wansi nga aba opposition exactly opposition kyetasobola kukola lwaki yatudde ku kya Besigye wano nga bakutte Besigye Walabi Makerere Kavule wa UPC yabaddeyo UPP yabaddeyo Juma yabaddeyo nti abatinitini bagenda beesoloza mpaka nga batuula kisoboka tiri when wetukola ekyo ate nze njagala okigamba nga opposition teneegatta nga bali FDC ekyasobola okuleeta omuntu nupu neereeta president naye we tuba tusobola okukkiriziganya nti tuleete omuntu omu of which bonna ne bakkiriziganya ne bagamba tuleete Magezi David William atukulembere anti Magezi David William alinga ye frontinze anti yenze singa bagamba Magezi dake bali wagira gwe tugenda okuwa ani oba Kyagulanyi oba ni nze ate sisobola kwegatta ku Mwami Kyagulanyi essaawa zino sisobola omanyi lwaki sisobola kwegatta oba tojja kisobola because bw'ogenda mu ndagaano yonna nga olowooza gwalina okubeera bwe batakuwa oseseetuka nabo nawe n'okola ekikyo kati kitegeeza gwe ogamba nti bana balaba bagire gwe lwaki ngamba babagire nze nti nze nina ideology I have a vision for this country I have a liberal mind I can accept people the way they are I have special interpersonal skills this is a calling I have a calling on my life again okulembera eggwanga lino yes this is my calling naye kati bali buli omu oli yava eri waliwo by election nagenda najja kuwa MP nga baleeta birinamu
abadde mu music we naga na wano nkisobola agamba lindako sinsobola uli kuba president inti toyina calling naye weesanze nga kyekiriwo amasanyalaze gabaawo era buli generation ina generation ekyo kituufu nze sinakigaanako inti abantu abasanze bakooye omulembe mu mulembe guno bakooye inti singa mwami Kyagulanyi teyajja ne wabaawo omuntu ajja ng'ayogera ebigambo ebidirect eri mwami Museveni ng'akuba mwami Museveni era bandibadde bamwagala kuba bo baba bakooye regime mwami Kyagulanyi ayogera bye baagala wulira kyobula bamwagala era n'akeera ku makya n'ayogera bye bataagala bajja mukyukira tolabawo nteekateeka yonna gy'ayina ng'esobola okugjako jjajja tagirina lwaki nti mwami Mr. His Excellency Bobi Wine ayina obukyayi bungi approach eyo gyaleeta abasajja bano balidde almost institution zonna ez'eggwanga buli wamu weebali balina buli kimu nkugambe balina military power mu military be baliyo balina economic power buli kimu bakirina balina ssente okitegeera they are politically enriched, they are politically rich kati tosobola kubalwana na bigambo tosobola kubalwana ng'obavuma tosobola kubalwana nga oyina kubaza nyamuzanyo gwa politics toleetamu emotions. This is politics. You should use your mind than emotions. Towemula, tovuma, don't go personal. Attack ideas. Abavumye videos nzirete luli yavuma CDF kitabani kyambe na ebyo ebintu biretera abantu okukuchawa personally. Ne bagamba gwokwata obukulembeze gwogenda kututta gwe. Kati bagamba ati tufane gwanga ne tufana mmwe nenga tetubawadde bukulembeze. Kati omuntu watuuka ku seedo n'agamba okuba obukulembeze mmwe umwe tufana mmwe nenga tetubawadde bukulembeze awo tube gwanga ffenna tugenda kulifiirwa. Strategy y'amagezi yesebo eri etya era yawukana etya ku bibiina bino ebirala because Dr. Besigye yavuganye emirundi ena yesebo Kyagulanyi yavuganyiza omulundi gumu ajja n'ogwokubiri yesebo Amama Mbabazi yesebo yavuganya yesebo strategy za magezi yesebo zawukana zitya ku z'abantu nti strategy za magezi zawukana zitya ku zeziriwa nti ekisooka nzisagala kudda I don't want to lament sagala kulamentinga nti strategy yange nga magezi gyendeese is a mixed economy where the private sector will exist with the public sector. Obogezako kunfuna inti I advocate for government intervention in business. Awo mbanjijawo unemployment mbavubuka. Vubuka tebalina mirimu. Singa buli muvubuka abadde n'omulimu gwakola bandi bale tebagoberera mwami Kyagulanyi. They are idle. Abavubuka singa babadde balina bye bakola. Nga balina emirimu gye bakola nga government ebasasula nga balinawo kye balya ewaka waliwo akamere emirimu wegiri. Obuzibu bwa Uganda is unemployment. Tebalina mirimu. Buli muntu wabeera nga ali busy nga alina kyakola. China mbuulira waliwo bawulidde nga beekalakasa. China nsi bafuga mu bwana kyemalira. Anti kati bw'oba nga bafuga mu bwana kyemalira tebubayambye. Bubayambye nti gwe teweegomba China. Business zikola era zitambula. Owulira? Amakolero gyegali. Government eyambako abantu baayo. Kyongezako kugamba ekyo. Naye era waliwo ne question y'ebyobufuzi. Anti abantu tebabimalamu budde, tebabiwa budde, tebabiteekako kuba obulamu bwabwe buli okay. Magezi. Singa government ene badde yateekawo emirimu. Oba kale nga ekuwadde nabe wasoma. Naye neta kwa mulimu naye ng'ekuteddewo embeera esobola okukola by'oyagala. Emirimu gyo ne gitambula ofuna akasente. Magezi yandibadde ajja okwesimba ku Museveni. Nandibadde sijja. Wandibadde tojja. Kuba buli kimu ekikoze. Singa gavumenti eno ekoze enguudo ejjanjaba abantu mu malwaliro nandibadde njijawa. Nandibadde ngamba gavumenti yaffe nungi nange kamipitire mu process nange ndabe nga tubeegomba bwegombi. Abantu bavaayo okwekalakaasa njagala nkikubulire. Riots are voices of the unheard. Abantu bavaayo okwekalakaasa nga waliwo ebitagenda bulungi ate nga bibatuuse wano. Obucha nga bibatuuse wano. Teri muntu kati China wanyi lwaki tebeekalakaasa kiri awo. Mbulira riots ez'amaanyi zivaawa. Ziterabeera wano mu Africa. Inti bannabyabufuzi beeyagaliza nnyo. There is what we call kleptocracy. Plutocracy. Nti abantu aboolubatu bwe bati baagala buli kimu bwe baba kibeeramu.
bagala ne batamanya, they are not educated, they need political immunization, they need to be immunized politically. Inti bagala buli kimu abantu ne babeera nga gye bandibadde bebuliza ku mirimu tegiriwo, ebyobujanjabi tebiriwo, enguudo ko bandibadde baseeyeeya nga tekuli accident tebiriwo, ne bagamba no option gye tusigaza ebyabufuzi kulwanira abantu bano, kuba ebyobufuzi bye bisigadde mu eggwanga. Buli wobeera n'eggwanga nga bapolitician bagagga nnyo okusinga ba business people, omanya tuli bubi. Buli wobeera n'eggwanga nga political class esinga business class oba owedde, kati we tuli wano nti buli muntu alowooza nti ayagala sente agenda mu politics, olina atekamu abantu n'abasasula. There is no ideology nti omuntu akuwa omuti gwa sabuni n'omuwa akalulu oba okyamubanja ki, yagula services zo ebeewedde, nkuwadde omusukaali nga nkuwa sabuni nga nkuwayo akataala akatadooba ng'ompa akalulu oba okyanjagaza ki, luli nasolovinga ekizibu kyo kyali kya tadooba nenkuwa, naye nze zize okwogera naawe mpa obuyinza, tolina kye wansaba omanja bubanja, kuba eggwanga lino lirina resources nyingi nnyo ezisobola okweyimirizaawo, naye tulina big expenditure. Abantu bali too extravagant. Emmotoka za gavumenti bavuga emmotoka za sisi kakaaga, sisi 15,000, oli avuga amafuta ga mitwalo 5 olunaku n'agenda neyagala bavuga zi V8 zino emmotoka ennene, nti bali mu kweyagala bweyagazi balowooza baatuuka. Strong societies are built by old men planting trees whose shades they will not sit under. They have failed to build a strong society. They have failed to build a strong system that will be managed by the younger people. Tulina okubuilding a system egenda okubeera ng'efevalinga n'abaana abaliddawo n'omulembe oguliddawo ssebo. Kati nze magazi kikyenza okola, I have not come to lament. So kati nyongo jaawo. Yes sebo. Oli ayawula atya amagezi ku baana abalala? Yes sebo. Abaagala omulimu? Yes sebo. Abaagala ssente? Yes sebo. Kubanga tukirabe nti abaana abasomesa tebalina mirimu. Yes. Niriwo ya byabufuzi. Ene magezi naye azze mu byobufuzi. Yes sebo. Mwawula ntya ku baana abo? Nzize kulwanirira bali. Kuba nze nsobola okwogera. Nkugambye nze nina calling. Not everyone is called to lead. Not everyone is a leader. Nze kye nkugambye nti tukozesa ebitone byaffe Katonda byatuwa ebyenjawulo tukyuse obulamu bw'abantu. We only serve God through people. Kyova the greatest commandment says love your neighbors, love yourself. Ekintu ekisinga mu bulamu buno obwensi kwagala. Wajuza okwagala kw'abantu bo buli kimu kigenda kusoboka. Naye oba tolina kwagala buli kimu kigenda kwonooneka. Oba onfuna nze kye nnina kwe kwagala okujjudde omutima gwange okukyusa obulamu bw'Abannayuganda, okukyusa obulamu bw'omuvubuka oyo ali abonaabona, okukyusa obulamu bwa maama ali yazaalira afiira musanya nga teri ddagala, teri musaayi, teri mpiso, teri biki. Nzo okukyusa abantu ne babba eddagala nga tewali consequences. Njiza okukyusa system eno ebeere nga efevalinga n'omuntu aliddawo, si kwerowoozaako nga nze. Kati ye kitinjawulo kye nnina ku balala. Bantu bangi abaliwo nga batasobola kwogera, nga tasobola kuvaako statement gyayogera erimu magezi, nga talina kyasobola kwogera n'aggusa. Nze nsobola wemba nina ekyo kitone ekyenjawulo ekirabo Katonda kyampa ekyobukulembeze. Just embrace me, ompagire owulire ebirowoozo byange oba binaakyusa Uganda. Twawukane on ideas of ideology. Inti magezi okkiririza mu kino, okkiririza mu mixed economy, naye nedda twandigenze mu communism, twandigenze mu socialism. Inti abantu nkugambe omulembe guno socialism tekyakola, tugende fe mixed economy. Kasavu kanyama, capitalism, communism. Okitegeera inti government intervention mweri mu business. Government eyingiddemu eyina bye-regulatinga, inti government we bate-regulatinze abantu baba bagenda kufa, abantu baba bagenda beera exploited, omwavu aba agenda kubonaabona myaka na myaka. Ne government ejja okuyimusa obulamu bw'abantu, ekyuse standards of living, ng'ebawa amalwaliro, ng'ekola enguudo, ng'ejjanjaba endwadde, ng'ereeta ebyensoma ebirungi, nti omulembe oguliddawo gusobole okumanaginga eggwanga nga mmwe muvuddewo. Oba mwagala oba temwagala, there is a biological clock. Kati bino byenziza okubagamba, mumpulirize, mumpe omukisa. Nze sinzi Katumba Oye. You comparing me with Katumba Oye is an insult to the people who believe in me. I have a big number of youths who know that Magezi is an intellect. He can lead this country. We have seen him doing something good. He can do more better. Let's give him a chance. Naye mwamuze kuvuma mumpe mula ku TikTok. Be bantu be mwakuzira ze empisa ze bayina. Anti katigoroza mbu betwakuza ani yabakuza. Uganda yebakuziza. Be bantu Uganda bekuziza kubani nalo iso nalaba akaana bamuvumi. Nenga bebamu kubaguluminga abantu abo
erensi kati goino tuyina yes ekichengezako kugamba inti tuyina olukisa okubulaminga abali mu buyinza inti lwansonga tebakufuddeyo kimala okugumulominga omulembe guno edda nga tukula kyenva nkugamba nti Mwami Museveni yali abaddeko omululembe tegukyalaba bulungi bwa Mwami Museveni because when you overdo something you spoil it. You should know when to leave the stage. Abantu batuka ekisera ne bakoowa nti Mwami Museveni yali abaddeko omulungi tukikirize ne guno omulembe watavaako kati gugenda kubeera nga tegukyasobola kukkiriza tomulembe ogumpya gugenda kujja gukola ebintu bisafeesinge bibikene Mwami Museveni beerabire bamwerabire n'omwerabira nti yali abaddewo lwansonga he has overdone it. He has overdone it. Inti twetaaga Mwami Museveni awumbule mu kana akaseera inti era kyenkugamba nti kituufu tunenye abo ba general reiso tubanenye lwansonga tebataddeemu kimala kukuza mulembe guno inti fewo twakulira ng'omuntu tosobola tambulira mu mini era ku kyalo nga buli muntu afaayo omwana wa gundi lwakyali awo mugende ku ssomero ng'abaana bachairman bafaayo ne kati tebikyaliwo inti abaana balina beera ba community yeekuza abaana inti mukula nga mumanyi society tetulina kukola kino awo Abamerika we batusingira ensi ezaakulaakulana we zitusingira zi Poland we zitusingira inti ffe bannansi ba Poland tetukola kino omuntu mu society kino kyolina okukola boti bwolina okweyisa boti bwolina okwogera ku ggwanga lyo buli muntu alina okugenda mu military training protecting integrity of the country naye gwe omanye mundu gwe omanye okukwata AK-47 wenjikuwa nosobola ogijjamu essasi tolaba naye article 17 egamba ete yeggwanga so kompe kubasa yangono mulage inti nze buli kimu nkikoze sebo buli kimu nkikoze ondaba sebo nali kyankwanze nga ndi mu military training ondaba nali nga nkola sebo certificate zizino zonna natambudde nazo siri muntu wa bulijjo zonna buli kimu mu ggwanga muno nkikoze nze mmaze obudde bungi nga neeteekateeka okulembera eggwanga lino ddala okubeera nga nvuma abakulembeze abaliwo sebo mukama wange article 17 ya constitution manyi wegamba okibayi nti constitution etugamba you have a right for every citizen of the country to undergo military training to protect the territorial integrity of the country inti bannansi balina obuvunaanyizibwa n'eddembe lyabwe ogenda okukola military training bakwate mundu bayigewe bakube mundu inti ekiseera kyonna nga eggwanga lirumbiddwa basobola okukwata emundu ne bataasa eggwanga lyabwe kati tulina abantu nga mmwe tosobola kukwata ladde mundu tosobola tomanyi na ekeo bagisave wenjogera ku safe tomanyi magazini bagiteekamu batya toyina kyosobola ogambe mbogenda kujjako Mwami Museveni bamugisaako mundu oba kalulu anti kati constitution egamba nti abantu ekintu wekiba kiganye nga option esigazaawo ukwate mundu constitution ekyogera article oyagala article njikotingire eyogera nti akaluwe kagana mundu nze mukama wange ngenda kukotingira articles ngenda kukotingira articles mpesimu yange njagala osachinge nawe kanyinto manyi research wendi wano gwengamba nti article bwete mu constitution yegamba nti mu Uganda akaluwe kagana emundu kabe bajjeko obuyinza pa article kanji kunonyeze wano njikuwe sebo wanga zikimanyi akaluka obuyinza bukyuka butya mu Uganda mbwembere mu yino bukyusa mu kalulu oluvanyuma lw'emyaka 5 bwe bava mu kalulu awangudde n'akwata obuyinza nedda si kyekyo kyokka sebo nedda sebo kati ateka ino constitution of Uganda gwengamba bugambi article ngenda gikuwa kakana kubanga tosobola kunga nti emundu esobola okuba singa emundu ebaddemu tetwaligenzenga tetwaligenzenga mu kalulu abamu baaligambenzinga edagenda ku option 2 ngani agenda ngani agikuwa ate kati emundu teriimu ngani akuwa emundu kyenjagala Mwami Museveni lwaki tetwamusiba nga awambye eggwanga lino kyenjagala Museveni mu kugenda mu nsiko yagenda mu bumenyi bw'amateeka mu gihe kinana naye teyagendayo nti kyekimu ku kimuweebwa ssemateeka ogenda mu nsiko ssemateeka emukkiriza ogenda okulwana nga constitution y'eggwanga tetambuliddwako kati nze mpa article nze ngenda kukuwa article obuyinza bukyuka butya mu Uganda kanjinoonye wano obuyinza bukyuka butya mu Uganda emundu mweri nga tusinzira mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda yakolebwa 95 President Museveni ng'omukulembeze
n'ateekako omukono bw'ateekako omukono eyo teri amateeka ganti mukwate weri amateeka weegali you use oral means eyogera ku using oral means mukama wange njagala okola research amala nno gwe ndi wano njagala ompe ennyingo eya ssemateeka mu Uganda egamba ojaginoonya oba abakulu bali bagikunoonya ndi muginoonya namwe omunoonya nabo bagikunoonyeze tugende mu maaso which article in the constitution gives a citizen the mandate to use oral means to change power to change or to overthrow the government. Mugifunye oba bagifunye ba internet teriiko toina data tugende maaso bonga we baginoonya muginoonya nga article egamba into okozesa kubiyitibwamu obuyinza okukyuka bannansi basobola okugenda mu nsiko barwana okozesa oral means in case the government doesn't follow the constitution. Ngenda jikuwa njerabidde werabisi naye nagikootinga kati njagala nkubuulire kino ekintu era njagala munoonyeze bane munoonyeza kyengezako batambudde ne president balowooza batambudde kulya ne Lubimbo balina okukola research tosobola kujja ku bukulembeze bwa ggwanga nga mitwe mikalo China kyayogeraawo nga mukola research nga bakuleetera speed yesebo munoonye which article ew'omunda omunansi obuyinza okozesa oral means okulwanira integrity nga government eganya okugoberera constitution oba eganya okugoberera enkola ey'amateeka oba ways zeekuwa okujjako government nga we banoonya abakulu ways to overthrow the government nga we banoonya ffe tugende mu maaso yesebo twogere ku ideology gy'oyogerako ideology ya muntu nga magezi ideology ya kibiina kya byabufuzi ideology ya muntu nga magezi yesebo omuntu yaleeta ideology sebo n'agisomesa abalala ekibiina ky'ebyobufuzi abantu be bakola ideology ne bagamba nti kati ffe tukkiririza mu kino nga boolaba nti America balina Republican balina ne ba Democrats nti ba Democrats bo balina bebakkiririzaamu ne bagamba nti ffe betukkiririzaamu ne ba Republican balina bebakkiririzaamu nti ffe kyekino kye tuli onfuna muganda wange nti kyengezaako okugamba kiikino ideology eriwa nti Museveni wagamba nti ideology ye okujja mu bantu mbwavu agenda leeta fo ekamodo nze njawukana naye mu nsonga zino wammanga nti mwami Museveni fo ekamodo tegenda leeta mu bantu mu man economy nti abantu batininya balina ettaka government egula ettaka ewa abantu incentives okutandika okulima okwo ne projects ezo baziteeke ku eka 10 ku 15 kudda waggulu nti abantu ojja baleeta fule mu man economy ng'ettaka weriri lya government abantu balima kinoomu nga batunda ebintu ne bafunamu n'obaterawo n'obutale naye omuntu alina eka 4 agenda kubeera ku small scale nga akasente konna kaakozesa agenda kateeka mu school fees w'abaana agenda kateeka mu kulya byandya tagenda kufuna sente zigenda muyambako for retirement beba abantu bogenda okusanga babonaabona naye ng'obudde bwabwe bonna baabuteeka wano kasente kaba kakuyambako oba abantu baleese fule mu money economy yeyo kye bayita ideology nti oyawukana ku oli kyaleese naye nga kyo kyongera okwenrikinga obulamu bw'abantu kundowooza si kuwemula n'owemula omuntu n'omugoyinga person nedda endowooza era eyo endowooza olina ogikwata nnyo n'ogigenda n'ogigamba abantu n'omuntu wa wansi abavubuka ennaku zino bavuma buli kye basanze omuntu ayagala kipopularity adda ku internet n'akuvuma n'akuwemula n'afunayo ekigulupu ky'abantu ekiwemula tetugenda kuwangula mwami Museveni nga tumuwemula tetugenda kuwangula mwami Museveni nga tuze kuvuma kuwemula he was never learned to obey, cannot be a good commander. Tosobola kuveeri n'ovuma bali mu buyinza ate ng'oyagala kudda we bali ekyo tekisoboka bamala gafa nawe naye nga tebakuwadde buyinza kati kikyengezaako gamba Bannayuganda nti babeeremu n'amagezi bakkirize tubaleetere endowooza empya nze sirina ssente ze ngenda kugaba naye ndeese ebirowoozo bigenda kukyusa ggwanga naye nga politics gozeemu bannabyabufuzi be basinga obugagga bajja kumpa ssente wakyogeddeko noga nti mu political side wali abagagga mu business side teri bagagga n'abantu business side baddukayo okujja mu politics exactly bati gongamboze ate toyina ssente anti bagenda kuzimpa baani waliwo abantu bana business abalina ssente bajja kuwa nga banzikiriza bagamba magezi ono wanaaba wangudde obukulembeze bw'eggwanga
business zaffe zijja kweyongera nga zitambula, economy yaffe ejja sigala stable, ajja kukuza eggwanga lino aliteeke ku mutindo omulala, ajja kujja abali b'enguzi abaleetedde empeereza ya gavumenti obubi, byonna ajja bijjawo. Naye bwe tutamuyambeko kino ekirooto kyo kigenda kufa, bwe tutamuteekemu nsimbi zaffe kino ekirooto kigenda kufa. Nga gye bali eyo nga bo bagenda gamba omwana ono ebirowoozo byayogera n'engeri approach gy'aleese empya egenda kubeerako omuvubuka bataliko kunfacilitate nga ngene nsomesa abavubuka ideology, bataliko kunteekamu ssente mpa abavubuka endowooza empya egenda okyusa eggwanga than okudda mu kuvuma n'okuwemula n'okweweebuula abantu abakulu balabe nga ebyobufuzi by'eggwanga bijjudde kwevuma, kwekuba, kwesojjasojja, tebirina kye bigenda tuyamba. Okulowooza nti abavubuka bali so redundant, tebalina mirimu. Ate n'ekirala abavubuka abakulembeze abaliwo aba opposition bakisizeemu obukyayi bungi. Balaze nnyo ebintu opposition tokkiriziganya nayo eriwo. Nzikiriziganya nayo on these grounds. Fena twagala kujjako Mwami Museveni. Twagala genda Mwami Museveni wali. Ndi opposition. Mu kibiina ki? Nze kibiina ekyange ngenda kiwandiisa after 2026. Kati mu 2026 ogenda kwesimbawo nga independent. Ngenda kujja nga independent. Wano ndaba olina buni mu Uganda Young Democrats. Yes sebo. Kitegeza DP ojikiririza mu. Sikiririza mu DP. Kati wachi wagenda n'ofuna certificate yenu. Anti nali mu Uganda Young Democrats. Omanyi kitegeeza? Eva mu? It is a youth wing of the DP. Tapulutu ye DP. Na it is a youth wing. Ya DP. Yeah. Neto kiririza mu DP. Nogenda youth wing ya DP ekusomesa ebyobufuzi. Yes sebo. Otegere kyengezaako okutegeera nti gwe oyinza okubeera ow'amagezi okusinga kitaawo. Tokikiriza nti osobola okubeera n'endowooza esinga eya taatawo. Gwe tokkiriza nti bazaddewo osobola obasinga, osobola okukola okusinga we baakoma. Kigatte ne kino ekya kati kyengezaako kigatta nti that is a youth wing. Naye abakulu bayonoona DP main DP bagyonoona sebo. Okitegedde? Abakulu DP bagyonoona ne bagitunda ne bava ku mulamwa gwa DP. Kati fe abali eno mu institutions kyova laba DP ebadde mu institutions nga UID nga mu institutions y'amaanyi onfuna naye nga bw'ojja eno mainstream politics DP si y'amaanyi nti bagigula abantu ebirowoozo babigula. Omuntu wagula ebirowoozo bye oba tokyalina buyinza bwogera kuba baguze. Oli muntu akkiririza mu ideology. Exactly. Era ensi zompeddeko ekyokulabirako America. Mu America ebyobufuzi byayo biri nti so banga ne munna Republican. Naye kati olwaliro kati nga Republican weri mu buyinza. Eyina bana Democrat be yakwata ne wa minister. Bava ku ndowooza za Democrat. Ate ng'osobola okukuba kino. Ate kiriwa endowooza yabwe kiriwa kyenkuba nti DP sokola cooperation. NRM. Naye ng'olina byogamba nti bino mu DP sibikiririzaamu okusinziira kwa idea zange. Naye wano tusobola okukkiriziganya. Andi kati ekiriwo kikino nti pate yennyini gye yakola naye alliance n'agamba nti tukoze alliance tusa omukago tusayiniza agreement nti pate yo yennyini erudde mu buyinza tekyasobola kuyimirira ku principles zaayo byasigala ku mimwa. Bo kennyini tebayimirira ku grounds zaabwe, tebayimirira ku biki bye boogera. Awo wewaba obuzibu nti abantu boyogerako bali budemokrasi waabwe ali wa kika kya waggulu nti bo bakipinga values zaabwe ne principles zaabwe nga ziri faamu nti we tuba twogedde kino kye tuba tuyimirirako. Bwe mbasa ninze agreement gye ngenda otambulirako naye ka tuli ne pate ya NRM nti tekyayimirira ku principles zaayo ate gwe okimanyi teyimirira ku principles zaayo ate gwe ogenda ogyegatteko nga weegatta naye ku grounds. Kyengezaako okugamba singa NRM ebadde ekyayimirira ku principles zaayo ng'eyimirira ku ppira zaayo ennya twandibadde tetuli wano, twandibadde ffenna twagyegattako naye tewakyali bantu banfuuka babbi. So kakati Uganda ebaddeyo emyaka President Museveni kati agenda myaka 4. N'etaano agyagala. Mu kulabako olina ekibiina ky'ebyobufuzi ky'olaba nga kirina enteekateeka ng'oggyeko gwe kuba gongamba nti ideas z'olina eziza njawulo ku balala nga kirina enteekateeka esobola okutwala omusajja ow'emyaka 4 ng'olwaleero ensamba gy'asambamu ali mu kuyingiza abasambi abapya mu nkambi mabegakaawo nalaba yafuna akolo yakubazzako ekikonde yali wefudiso yamuyingiza mapenduzi naye n'amuyingiza akulaga nti tiimu gy'aleeta kati ate agijjamu mu aba opposition
waliwo enteekateeka mu bibiina by'obufuzi olwaleero ng'ojjako idea zo nti kino kisobola okugezaako kale okumugyawo kati kye kino kye nagambye nti President Museveni is a demagogic orator. Is a demagogic orator. A demagogic orator kitegeeza omuntu eyakuguka mu by'obufuzi asobola okwogera naye n'akupasuadinga n'okkiririza mu kikyayogera n'omufunako one vote asobola okukkiririza kyayogera n'olaba nga kye kituufu. Nti Mwami Museveni atadde obudde bwe mu by'obufuzi bino n'abitegeera n'ategeera kiki Abannayuganda kye baagala. Onfuna nti bano abantu bolaba bamwegattako baba balaba nga ne mu opposition tekyali ssuubi. Nze nabuuzaako Minisita Mao naliko nali nkyali mu UID nga nkyali mu university politics nemufuna bwe nti mu office ne mubuuza naye lwaki wagenda mu NRM nangamba ffe kuva Makerereyo gye muli mu university nga tulwanisa Mwami Museveni nga waliwo ebintu bye tutakkiriziganya naye nga waliwo ebintu bye tugamba nti Mwami Museveni kino tetukkiriziganya naawe naye tulwanye tuno tukaddiye tuzadde abaana tugenda kufa. Nagamba nze waliwo engombe egamba if you can't defeat someone join them. Gwokoze byonna by'osobola ng'olaba tosobola abantu tebajja kumanya lwaki omujoyininze naye gwe wakkiriza nti n'omuntu amazima gali nti simusobola ate wenyongera omulwanisa nze nfiirwa nze ngenda okufa nga sirina kyenkoze kisina kyenkoledde bantu Bannayuganda ne ku level ya wansi ngenda kuba sirina kyenkoledde kyentadde ku ggwanga lyange n'ogamba owaayi naye kati nze omuvubuka omuntu akyalina amaanyi akyalina embavu ng'emyaka gikyali ku saidi yange nga nina Katonda omulamu oyo nga nina amagezi ag'enjawulo lwaki nga negatta ku Mwami Museveni. Ekibiina ky'obufuzi kyalibadde kisobola okujja Mwami Museveni mu buyinza essaawa zakakati yandibadde Nuupu naye lwaki Nuupu tekyasobola mujja mu buyinza nti abavubuka babasizeemu bukyayi. Nuupu ebyulize nnyo ba follower than to build leaders nti abantu beeyagaliza nti otuuka ekiseera n'oba nga Nuupu yennyini ejjudde bukyayi ekozesa satire to gain cheap popularity. Abantu bandibadde bajagala naye obukyayi bungi nti obukyayi tebujjawo bukyayi you go direct you go personal. Abantu bandibadde ogenda ng'obagamba abavubuka ng'obagamba abantu b'eggwanga lino ng'obagamba Mwami Museveni alemedde okukola kino ffe tugenda kikola Mwami Museveni alemedde okukola kino nga tugenda kikola. The more you do it continuously politics is a game, is a mind game. You reciprocate. Olina okubeera nga buli kaseera ekintu omuntu okimugamba ku maaso abeera akitegeera batuuka ekiseera ne bategeera ky'oyogera ne bagamba ono kyayogera kye kituufu. Ne kati ezo gwawulizo oyimirirako n'oattackinga Mwami Museveni n'oattackinga famire ye n'ovuma basipiika b'eggwanga abo abantu bali presentinga ggwanga lyaffe tebeeripresentinga nga ku kintu okubogoyinga personal n'obavuma n'obateeka ku international ku international level ey'okuvuma ngoba webuula kiba kitegeeza eggwanga bagenda gamba baatuuka batyawo where did they maneuver to that top kiba kitegeeza bali presentinga mmwe oyo omuntu abantu baba bali presentinga mu constituency ye yendowooza yaabwe ne kati mwe temukoze kimala kusomesa abantu. Nuupu yandibadde dda mu institutions neekuza abaana okuva mu institutions leadership school anti leadership school yakagitandika anti nayo yakajjawo naye emisingi kwetambulira abakulu kwe batambulira ya bukyayi tebasobola kufuga ggwanga lino Katonda naye alaba tasobola bawa buyinza bwa ggwanga lino. Nze sirina bias ku Nuupu naye kye ngamba nti message yaabwe bavubuka bannange naye ndese I'm bringing them to a new thinking, a new ideology egenda okuba nga tevuma ng'eraga Munnayuganda kiki ekisinga what is the best alternative. We must protect Palasia, our freedom to speak, to express ourselves. We must not obfuscate the truth and speak frankly with veracity and dinkum oil. We must have truthfulness in our hearts to speak the truth. Chengezaako mbagamba abavubuka balemeddwa okuntegeera. I don't have bias on Nuupu. I don't have bias on NRM. Abavubuka bali mu kunvuma bampe mudde ebigambo binene nnyo sobola bisa nedda oli abeeri n'akuwa omulala boono olinga ebire olinga kino n'ogamba why are you abusing me younger sir, why are you abusing me younger lady. Bakuwaddeko message zino nti kati nawe oli project waliwakuleeza byonna babiŋŋamba nti goli project lwa nsonga regime buli weerwa mu buyinza ereetera abantu okulowooza nti buli avaayo ye mukozesa.
tewa bantu government kati abali mu buyinza ffe tuba nenyo on these grounds nti abantu baffe tubasomeseza kimala. A lot of ignorance is still in the youth. People have not been educated very well. Nti tubasomeseza kimala okubeera nga atunulira omuntu n'agamba nti ono alimu amagezi kituufu ono alinamu ekyenjawulo kyaleese tumuwulirize naye nga tanakuwuliriza asooka kuvuma n'akusensebula ogyewo okwagala ogyewo amaanyi ago agamwagala. Kati Nuupu yandibadde nnungi kuba ewambye abavubuka ate mwami Kyagulanyi His Excellency nti Katonda yamuwa favor yamuwa fame n'amuwa popularity ekintu kyonna kyayogera abantu bakyagala naye obuzibu bwe yakolamu nti kugoinga too personal ono mwami Museveni yali asobola okukozesa Labadobu style ye ey'okubeera nga you don't attack a personality, you attack ideas. Noga mwami Museveni kituufu warwano lutalo n'okube mundu tubeere n'eddembe nga abantu beebaka n'okube mundu tubeere n'ezi business mu ggwanga tubeere nga tulina eddembe buli muntu ng'akola kino naye kati ebyakulwanya bizeemu nti kati ffe entalo ze tulina za bwongo nti abantu tebalina mirimu nti abantu obwavu bukuleme mwami Museveni okulwana. Mwami Museveni olemeddwa tewali effective management of government, tewali effective service delivery, we have unemployment, there is a lot of poverty. Inze ngenda kubikola mwami Museveni neesiga ompe eggwanga lino wumula okikola ekyo ekintu continuously. Naye obuzibu kye tulina nti ffe bennyini we have contributed to our own suffering. Ffe bennyini we have contributed to our own suffering. Nti tutya nti tuze kuvuma mwami Museveni, tuze kuwemula, tuze butalaba kalungi nakamu mwami Museveni, omuntu nga tobulabyemu kalungi konna ogenda genda otya waali watudde. Bagamba heavy is the head that wears the crown. Omala kutuuka mu ntebe n'otegeera nti bintu bizibu bwe biti. Nali ndowooza Uganda eno ngenda gifuula Bulaaya just mu myaka 5. Ababaka bajja beewaana. Tugenda kukyusa mutuwe emyaka emeka. Mupalabe babagoba mu constitution zaabwe kuba bye baasuubiza byabalema. Nti kitwala omuntu nga Segirinya, Honorable Segirinya, okubeera nga gw'olina omutima ogwagala abantu. Tekitegeeza kuba nti muntu yasoma nnyo ebitabo wa professor bandi badde bakulembera eggwanga lino. Kijjayo omuntu okuba nga alina omutima gwa patriotism ng'ayagala eggwanga lye nga His Excellency Amini Dada yakola ng'ayagala eggwanga nga tayagala kulowooza ku kintu kyonna okujjako okwagala Omunnayuganda. Ebintu bisoboka okukolebwa singa oyagala Omunnayuganda. Naye abantu abali mu buyinza obwagazi obwo bw'Abannayuganda babugyewo ne balowooza nti Abannayuganda de consist bano bokka abavuma ye Uganda yonna okitegeera ne batandika okubeera insecure nti abavubuka bonna tebatwagala batuvuma buvumi tebajja kubawa buyinza bajja kubafiirako bagambe eggwanga tetumala gafa nalyo naye nga tetubawaddemu mu destroying ebyo tuzimbidde emyaka kati awo obukyayi bwokka buba tebugenda kukuza Uganda eno obukyayi bwokka buba tebugenda kusitula Uganda eno twetaagawo endowooza empya. That's what I have brought. I have brought a new thinking that is going to change the thinking, the ideology. Jendeese Abannayuganda banzikirizeemu by embracing. Bangambye njogera nnyo Oluzungu naye Abannayuganda balina okumanya nti njogera Oluzungu bamanye nti nina bye manyi bye batamanyi. Njogera Oluzungu bategere nti am above the sea level. Njogera Oluzungu bategere nti ndi musomi nasoma manyi bye njogera mbitegeera. Oluzungu lulimu ebika waliwo kye bayita eloquence nga gw'omanyi n'omuntu atasoma alumanyi owulira Oluzungu n'oluddamu. Waliwo kye bayita grandiloquence ng'omuntu alina okuba nga yasomako Oluzungu olwo lutegeera. Waliwo kye bayita magniloquent. Kati yeffe ekyo kika kye tulimu nti tunoonyereza Oluzungu olw'enjawulo ebigambo eby'enjawulo tujjayo ebigambo ebiri ebikadde byava mu Greek English gye yava nenja nekugamba ekigambo naye nga kirimu gye bitegeeza bingi. Naye kati wajjidde n'Oluzungu olwo ab'amakooti n'abaluzungu kati abantu tebakyabeetaaga nnyo. Anti kati tebakyabeetaaga lwa nsonga bakaddiye. Babakubye era nedda. Era nabawulidde nga bagamba ezo enzungu zo tesobola kukulembera ggwanga. Kati ngenda kuba Luganda. Bategeere nti mu Luganda ate ndimo. Bategeere nti yes sebo mukama wange twogeredde eddakiika zino zonna. Golowooza mu bigambo byenjogera temulimu magezi sebo. Mwebiri. Golowooza endowooza yange tewali muvubuka sola gyembulesinga. Golowooza buli muvubuka ayagala kuwemula buwemuzi ayagala kuvuma buvumi tayagala ku appreciatinga ko na kuleeta kipya. There is what you call condemning and condoning.
the two of them don't match. Oyina okubeera ng'osiima n'oleeta ekipya. Okitegera? Nze bwe mbazize ne njogera oluzungu luli mu Pidigins, Kuroris, Patios, Panegyric zoologies and ballyhoos. Mbuuza kyogere kitegeeza ki? You appreciate me, accept me by merit. Meritia, meritocracy. Okkirize nti nina kyenkusingako ky'otamanyi. Njagala bwagazi nkikusomese dani okumpi. Abo baleke. Abo era nabalese. Abo besonyuwe. Abo nabalese. Afuna mmera afunyeyo kadata ke. Exactly, najja nakuvuma. Abo baleke. Baina mental diarrhea era abo nabalese. They are mentally sick. Kati njagala okuza ku government. Ntabali mu government. Waliwo kye bayita malaganosocyst. Bakiyita? Malaganosocyst. Nti omuntu ayagala okubeera nga ye ali mu buyinza ssebo. Nga ye buli kimu yayagala okuba nga yakifuga. Ne waba musajja nga ali mu family nga ye ayagala abeere mutwe nga buli kimu ye. Omukyala alina kyayogera nze kino kyenjagala. Tewali kuteesa. Tewali kuteesa. Government eno njagala okugisaba etegeere nti abavubuka abato tuzze. Batuwa omukisa naffe tukulembere. Baddeko ebbali tulwane ebibalemye. Tewali njagala okwakasa Mwami Museveni nti tewali agenda kumukwatako. Ayina obuyinza, ayina military power, ayina economic power, ayina political power, ayina information. He has been both in our history and in the current. Omuntu bwayo taba muntu wa bulijjo. Amagezi ge tusobola tugeetaaga. Abeka abantu baguluminga. So njagala okumusaba mugambe nti eggwanga lino abavubuka tebakyamukiririzaamu. Abavubuka bakiriza mu Kyagulanyi kuba ayogera be baagala. Omulembe guno gwononese His Excellency President ow'eggwanga tataddeemu kimala kusomesa abavubuka ba ggwanga lino. Kati njagala ategeere nti abavubuka engeri gyataddeemu kimala alemeddwa okulwanisa unemployment, alemeddwa okulaba nti waliwo effective management of government, alemeddwa okumanaginga unemployment, alemeddwa okumanaginga poverty mu ggwanga lino, alemeddwa to eradicate poverty. Speed gyatambulirako ya wansi nnyo. Tumugamba nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wumulamu naffe tubeko kyetuteeka ku ggwanga lyaffe. Wumulamu naffe tubeko endowooza empya gye tuleeta nga gwe obaddeko kyokoze naffe twagala okubeerako kye tukola nga tetumuvumye nga tetumuwemudde nga tetugenda ku dismantlinga byataddewo kuba omukulembeze yenna addako ne wanaaba His Excellency Kyagulanyi ne wanaaba nze ne wanaaba Honorable Besigye ne wanaaba His Excellency Grigore Mugisha Muntu. Fenna tugenda tandikira Mwami Museveni wakomye nga tutereeza butereeza. So okuwemula n'okuvuma tekina kitugenda tugattako. Abula tu revising tulenge strategy empya ezigenda okulaba nga tuwamba obuyinza nga tukulembera eggwanga lyaffe. Tuleete emirembe mu ggwanga. Tuteekawo businesses. Abaana bafune emirimu. Obwavu tubugyewo tuteekawo incentives. So ye idea yange Sebo mukama wange. Wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba kakati we tukonakomawo. Yes Sebo. Njagala tutunuulire ideology yo. Anti va mu idea. Yes Sebo. Kubyenjigiriza. Yes Sebo. Kubyobulamu. Yes Sebo. Ku sectors ezenjawulo. Yes Sebo. Atemu ku emuti kati wano. Yes Sebo. Private. Yes Sebo. Go gakola nnyo okusinga ga government. Kugwe. Kwa idea zo. Ogenda leeta ki? Tunakomawo. Yes Sebo. Tujja kwogera ebyo. Yes Sebo. Wonna bado sinzira okubeera nga otulala tukomye wano leero. Tujja kutandikirawo olunaku olulala ne Mr. President. Yes Sebo.